Buzimuna ife twali tumanyibwa abasajja. Nga abasajja betuwulira nti gundi agenze kusuubula spare. Omusajja gundi asimanya asuubula bintu mu kikuubo. Omusajja. Bali abasajja baffe tubaagala nnyo, tubawa ekitiibwa. Naye what a man can do, a woman can. Oh! Chikambwe. Yes. So, obusubuzi tebukyali bw'abasajja. Antubukola okusinga n'okubasinga kati atooba. Yes, ntya musiba ku nnyonyi kusiibako n'okusulako. Teyanzijja kuwadde 10. Wadde 10 kya ssente teyakinzigyako. Nangamba olaba hoteli yo nantwalayo era bwe yantwalayo bw'oli bwe yabala ba passport. Hey, Uganda. Okay, Uganda. We have many sisters here, Uganda. Nebantwala bayindi bali awo bayindi bataayi boogera oluzungu olumenyefumenyefu. Ne bampa room lwali lwa Sunday nangamba kati wummula weepake enkya si kuntwala otandika okunoonya ekyakuleesa anti okugira okusuubula. Yes. Ani yali agenda okutuusa basuubula Inze nga wategeddewo otambulira ku ndagiriro nedda nze nina kunoonya byenjagala nja bifuna ntuuse mu nsi. Mukitundu we mwali mu nsi obusuubuzi bwali butandikira awo nga muli mu maduuka wakati kati afarijja nga bw'onoobeera ennabugabo omuntu nakutwala ku hotel yeetaaga okuddamu okwongerayo nti genda onoonyewo okusuubula. Ojja nakwetambuza wekka. Ekintu ekisooka kya byonna buli muntu oba otambula olina okuba nga oli mugezi wa. Esooka zino ensi tezoogera kinnuma nnyo nti sasobola okufuna mu mukisa guyiga lusaayi kyokka ate n'enjigo oluchina nyawo edduuka era we nakolera actually kwe kuva eyo n'enzija side zeeno naye nga ndooza lwe lugendo olwo naye era nga kaliko enkugambe nti ssente nazikomyawo nali simanyi kyakkola naye nasuubulako bye nasuubula panga edduuka nali ndese ndipangisizza nengenda nona ebintu. Wasuubuza ki ate nga ssente ze watwala okusuubula wazizza? Si zonna nti nazizza. Yes, nasuubuzaako ezimu ndoza nakomyawo dola nga 1500. Yes, akomyawo nnyingi nnyo nakomyawo dola nga 1500. So awo we natandikira nentandikirawo kati mba ndi e Thailand ne meeting omwami mukyala Munakenya. Omukyala Omunakenya oyo yanjagaza obusuubuzi. Bino bye mbagamba ye yabiŋŋamba. Bwe ntambula era ne ŋŋenda nga bwe mbagamba nti bw'olwalandinga papa era yaŋŋamba ekintu kimu. Tokyusiza ssente ku kisaawe. Saakyusa ssente ku kisaawe. Nayambibwa nti ssente yampa ssente eza change ez'okukozesa. Transport ne bwe kwandibadde kusula nalifunye ka hoteli akalenga kamitwalo banga kali 8 9 10. Nambulya bwe nninnya yampandiikira. Nangamba baasi zibaawo. Balage baasi bweti. Ngenda mu kifo bweki tibajja kugamba baasi muolinnya. Era bwe nakola baasi n'entwala gye nagenda n'envaamu. Thailand wali obutukutuku bungi obw'abalambuzi. Nenfuna katukutuku ne kannyongera mu kifo gye nali nkola ki. Era bwe natuukayo omukyala ne mubuulira omuntu ansindise. Kuba yaŋŋamba ne mukuba ekifaananyi nangamba bw'otuuka kimulage. Ti nze nkugambye okole ki. Nyawo edduuka era we nakolera. Actually kwe kuva eyo n'enzija side zeeno naye nga ndooza lwe lugendo olwo naye era nga kaliko enkugambe nti ssente nazikomyawo nali simanyi kyakkola naye nasuubulako bye nasuubula panga edduuka nali ndese ndipangisizza ne ŋŋenda nona ebintu. Wasuubuza ki ate nga ssente ze watwala okusuubula wazizza? Si zonna nti nazizza. Yes, nasuubuzaako ezimu ndooza nakomyawo dola nga 1500. Yes, akomyawo nnyingi nnyo nakomyawo dola nga 1500. So awo we natandikira nentandikirawo kati mba ndi e Thailand ne meeting omwami mukyala Munakenya. Omukyala Omunakenya oyo yanjagaza obusuubuzi. Bino bye mbagamba ye yabiŋŋamba. Kati nno ye ng'akola atya ng'ayambaza ba corporates ng'ayambaza ba civil servants ng'ayinza okugamba eno nga ayina bwasiba luggages ze
nagamba eno nina judge gwembitwalira bino birina gundi gwentwalira abantu abanene yes honorable gundi minister gundi abantu ab'amaanyi nga bamwesiga yamugamba n'abaweereza kino kijja kukolerawo n'oluyambala bwoti ojja kwamba abamu batukogenda ne mu parliament nga tebamanyi kwambala nenga tebamanyi kwambala tebalina sente tebamanyi kwambala lwakwa tebalina kwambala tebamanyi wakukigula tebamanyi wakubategeerera okitegeera bantu bangi baagala ebintu nzo nkubira bukubizi mpereza ka message onsabe twogere tujja kwogera kyonna kyoyagala oba oli mukazi wa loopu mwagala nnyo andabikira bulungi bannange mwami Ssenyonyi honorable Ssenyonyi mukyala wo mwagala nnyo bannange omuntu yenna ali eyo ng'olina kyoyagala bambi just contact me bambi hala me twogere business buli olina kyoyagala kyonna so mikwano ne tutandikirawo obusuubuzi nenvaawo omukyalo ono yali asuubula ng'ateekamu n'ensawo mba client be ze bamutuma kyava ngamba nti naye ensawo teziva wano yes gye ziri but teziva usually tebatera zyo zikolera Thailand buli kintu ekirungi bannaye abantu tebabalimba Hadija China yinnamba emu. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kibuzi, in your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Banafa ba Platinum Wellness Spa batekamu omusayo kulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Abanacho T-Hub bakugamba nti bo basala weight. Banoonyeko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga bakuguze ku majaani gaabwe. Paula nsanyusa okulaba. Nze Hadija, how are you? Okay. So, I'm nervous. I know. This is my first time. Yeah. But there is always first time. Nayo inamu ku sente, abakyala balinamu ku sente, nze mmanyi mukigusanga. Really? Yeah. Tugenderawo. Abali ku HK Medias banaye nsanyusa obalaba. Ndi so happy okubeera ne Hadija here. Thank you. Tugende maaso. Webale kunjagala. Mukazi. Nange nkwagala nnyo anyway. Nkwagala ne byotamanyi. Nze nsinga okwagala. Thank you for loving me. Yeah. Yes. Okay, ndudde nga nkufollowinga. Actually engato yange gye nayambala ku Eid. Abantu bangi bambuuzanga gye nagigula. Ne mbagamba nagigula wano eno. Because lots of people balinga bantextinga kagato ka silver. Ne mbagamba nakagula wano kati ne ngamba one day nja kukyazaako my girl. Tunyumyemu ku channel eno akikola atya. Tukumanyi ng'omukyala omusuubuzi ng'omukyala akozeemu ku money mazima. Watuuka otya wano? Okutuuka wano si byangu ate si bizibu. Okitegeera sijja kutiisa muntu nti buli muntu asobola omuntu omugamba nti bizibu ajja kulowooza tasobola kukola naye omuntu olina omugamba nti byangu lwaki byangu bwe weewaayo n'ogamba kino nkisobola nja kikola nja kituukiriza nja kigusa yensonga lwaki tuli wano yensonga lwaki ndi bwenti era kyenzize nsharinge n'abakyala abalala abali eyo. Obusuubuzi munaife twali tumanyibwa abasajja ng'abasajja betuwulira nti gundi agenze kusuubula spare omusajja gundi asimanyi asuubula bintu mu kikuubo omusajja bali abasajja baffe tubaagala nnyo tubawa ekitiibwa naye what a man can do a woman can kikambwe. Yes. So obusuubuzi tebukyaliwo abasajja antubukola okusinga n'okubasinga kati ate oba. Yes, abana musiba ku nnyonyi kusiibako n'okusulako. Yes, naye nga si kusulako nti tusuleko no tetuli ba pilot naye nga bw'ogamba nti okyagala
osobola okikola and buli muwala ina ali eyo oba oli Uganda oba oli Saudi oba oli ne boba oli mu kyalo kasita ogamba nti nsobola this is the time mukwano wekkiririzeemu tobangako omuntu akumalamu manyi mpuli abantu nga bavuma bakadaama but I respect bakadaama you understand Rashimba respectinga kadama ali eyo njagala okimanye nti buli lunaku oluli mu nnyumba y'Omuwarabu osasulwa kituufu oshimanye ekyo ati olwayinza okuba tonayingiza ssente naye nga kadama ali mu nnyumba y'Omuwarabu ayingiza olunaku lwe let's tugambe nti bajja musasula ate nga balina omusasula ebibaawo bamu tebabasasula tetujja bitunulako nnyo naye gwamanyi nti osasula naye oba osasula emitwalo 8 naye ng'okimanyi nti bulinaku okola ki osasulwa emitwalo 8 kitegeeza gigabanyemu by 30 days waliwo akuvuma ali wano ng'azirindo zinoonya ng'ayiriba up and down ne zigaana naddayo ne basula enjala n'enkya n'ayiya bw'anaasuzaawo bunaaziba bwe bunaakya naye nga tamanyi bw'anaalya gw'omanyi w'ogenda okulya omanyi oyingiza my sister kadama ali eyo base kadama buli lunaku olusuze oba nkuba kyeyo buli lunaku exactly yes so tetugwamu maanyi wewuli ababa bavuma nti oli kadama be proud mbaliwo bempulira nti nze ndi proud kadama nze ndi proud musuubuzi mazima manyi nti nawe osobola olunaku lugenda kukya nange wano siwe natandikira ate wano siwe njagala okukoma you understand njagala kwongerako nyongereko mbeere ekyokulabirako yes kwa nange ndabe nali negomba nirabe nali negomba ate nange nina abanegomba so kati nze tusharinge twewa amagezi nti tutandise tutya tugenda kola tutya tukigusa tutya tubere strong tubere bakazi banantameggwa wallahi mwa abakazi betwagala mu Uganda nga 10 naye temufaayo nze ne Hadija wetuli obatu sako program kituufu exactly kati watandikira mu busuubuzi surprisingly yes ng'osuubula wa downtown ng'oleeta sigenda gaba natandikira mu busuubuzi abantu abamanyi tuli ku Loom Street abamu bayinza okuba tebagimanyi bulungi naye abamanyi nga California we yalinga edda oba abamanyi ewali Radio 1 bw'okkirira bw'oti actually yes akabozi is the best word yes kirira bw'oti ogenda kulaba ekizimbe ekiwanvu ekina glasses eza blue kye bayita Namaganda Plaza wetuli Rashimbalagirira bwentyo nze wano siwe natandikira najja e Kampala nga bankozesa ng'ovuddewo nga nvuddewo akanvudde ku school ndi awo simanyi kiddako I have my friend nankubira bamuyita Samali yonna gy'oli nkwagala nnyo wandaga ekkubo nangamba waliwo omuntu ayagala omuwala omukolera ku dduuka nembeera so excited nangamba jangu enkyo ogenda tandika okukola waliwo n'abakyala abamu be natandika nabo mu neighbor wange wano bamuyita Aunt Diana mwagala nnyo Aunt Diana nkutumiddeko so najja netandika okukola nabo omukyala eyandeeta yali ava kusuubula bintu bye nandeeta ng'afunye ekifo like edduuka mwe nali nga tusabrentinga omukyala asabrentinga kati andeese sikolangako sina idea kinaki nangamba kati tugenda tandika okukola ebintu obiraba nti mbiraba esooliraba nti ndiraba tandika okupanga ebintu ngenze byorganizing ebisigadde nkujja kunkubira essimu omukyalo ono aleese emaali yali agijja Thailand by then naye ng'omukyalo oyo omukozi nyera yampa foundation gye sitagenda kwerabira up to now nti yaleetanga ebintu ng'ate naye bamukozesa gye yalinga akola ng'ate she's a mother ng'ate alina abaana bangi ng'akeera ku makya n'abatwala ku ssomero n'agenda n'akola ng'alina ne ka side business kati mweno side business n'agindekera nze nkole ki njirunning mumanyi kyekitegeeza omuntu okwesigisa emaali ye takumanyi takulabangako bakurecommendinze burecommendinze munnange omuntu omulungi omutima gumusensinga exactly nenzija netandika okukola simanyi nabwe bapanga
naye lwakuba nti nasanga mu dduuka nga mulimu abakyala abalungi ogwe mbagambyeko Aunt Diana. So they were looking at me nga bagamba naabisobola ngaali nga muto nengamba nsobola nembipanga mba nkyabipanga bakasitoma be Kampala obamanyi oli najja ako kameka nenkuba essimu Anti Angela bino mbibanyumiza. Angela yafa. Eyali boss we yafa. Eyali boss wange. Rest in peace. May her soul rest in peace. Naye tugende maaso. Nga buli kimu mukubira essimu kano kafaanana bwe kati kasoma ngambye bwati ne bwati nangamba katya kano kasente bweziti kano kasente bweziti like that. Olunaku lumu ne luziba, olwokubiri ne luziba, olwokusatu ne luziba. Ewiki egenda okuggwako nga buli kimu kitadde ku mutwe nga nkimasterinze nga njagala nnyo omulimo guli in that bwe nali nzija yaŋŋamba guno omulimo gwange naye kitwale nti eno bizinensi yo ajjo kitegeera nti guno omulimo gwali gwa boss wange naye bwe nali nze yaŋŋamba nti kitwale this is your business. Business eno yagiggulawo atya? Angela saagala mwogerako bubi because yafa. Yayina omwami we y'omu ku basajja balooya ab'amaanyi mu ggwanga saagala kwogera ku linnya lye. Nze nna shoppingiranga ebintu bya Angela ewaka. Yali awusula Bukoto flats. Nga nyina okumakinga sure bills z'awaka zonna nzicoverinze because bawe yali amutandikira business eno yamuga saagala onsabe ssente. You understand? Saagala onsabe ssente nkuteereddewo business eyo yegenda okukavaringa ebintu byonna. You understand? Ate nga yali musajja kyeŋŋamba abakyala nti gweoyinza okubeera eyo ng'olowooza ovuma kadaama talina bwogerero akola omulimu mukyafu gumwe mutwala kubanga mukyafu naye ng'omulimu ogwo gusasulwa buli lunaku. Kyentegeeza ki? Yalina omusajja nga mugagga omukuba looya ab'amaanyi mu ggwanga abamumanyi bamumanyi naye ng'omwami ono yamuteerawo business n'amugamba nti business eyo egenda okukola buli kimu. Kati ate laba naye bw'akwata business n'agimpa n'angamba Paula saagala kusasula rent gw'ogenda osasula rent gw'ogenda osasula bills zino zonna. Paula abaana bange bayina ng'abaana be mbashoppingira ebintu byabwe baagala ne manya nti kati waliwo Rolinda waliwo Jenkins waliwo n'abalala nga mmanyi Rolinda anywa jogati bwati Jenkins anywa mata bwe gati like nganze nshoppinga mmanyi ebigeera mu fridge mmanyi ebikola mu fumbiro mmanyi ebikola mu kinaabiro like that ne tubeera mu kafo kafa akafunda ne tukavaamu ne tugenda ku city complex mu dduuka eryaffe. Naye ebyo byonna ki nti olw'okuba nalina obwongo nga njiiya ate nga ne kyenkola nkola ki nkyagala nakola naye ne tukola bambi nampa yampa eddembe kyenyinza okugamba. Kale olumu tebibulamu naye olumu bwe ndabanga nkoze ensobi era yangololanga ng'omuntu. So awo we najja amagezi agakola paka wano Hadija we tuli ffenna. Yes. Era omuntu yenna ali eyo bambi nkusaba manyi bibaamu obuzibu bigaana olumu n'owulira ng'obikooye naye nkusaba wuliriza gyendi wuliriza ekiva mu nze nkusaba togwamu maanyi nkusaba don't lose hope bannaaye ebirungi biri maaso. Abalungi abali ku HK Media emboozi ya Paula eri very interesting ate nga natwakagitandika. Simanyi bwe tugenda kugimaliriza Paula. Tujja gimaliriza tewe jitu tunagimalira nga buli omu afunye ekyokuyiga. Wow. Yes. That's amazing. Kati boss wo muvaako otya? Boss wange muvaako ntya? Wagenda okumuvaako nga mukama amujjuludde? Teyamujjulula. Yes. Boss wange oyo twafunamu actually tebyali bya business. Boss wange yali mukazi nga alabika bulungi nnyo. Nga kale ye naturally Katonda ali yamuwa omubiri. Nga yeeralikiriza n'omwami gwasula naye mu nnyumba. Boss wange engeri gyali akola ennyo yafunanga time najja ku dduuka n'awummula. So omwami we yansaba mubbire essimu ya mukyala we ng'ayina bye akebera essimu yangamba ayina amasimu agamukubira gatategeera. Ekyamazima ebbanga lye nakola ne mukyala Angela saamulabamu
nti oba bwenzi oba buki but omwami ono yalowooza nti oba nyinza okuba manyi oba nyina kyemmanyi nti olwokuba ajja kudduuka briefly n'avaawo mbeera naye kwegamba nti wekituoba nga wabaddewo ekibaddewo nsobola okuba nga manyi naye ne mugamba sisobola abasajja nga muli hatide sola awoofiriza omwana omuwala omulimu yes like yajja because kyamuyisa bubi najja ku makya naŋŋamba naye twali tuludde ng'emyaka gigenze najja naŋŋamba nti Paula manyi nti simanyi sebo ngenda kuleeta enkya auditor addemu abale stock ono nja kuyita yes yali ya mukyala we ndoza ebyomukyala n'ebwami byonna ndoza byebamu so naŋŋamba ngenda kuleeta auditor abale ebintu but munze nali nange nali ntandise okumukoowa boosi omusajja banaye simanyi oba gyali yonna nandaba bannange twakitwala bubi but okimanyi naawe amalala mangi nnyo nga bwomanyi balooya ayambala essuti nanyuma nnyo napakinga emmotoka nagireka mukubo nekanga etokota najja yenna ng'alinnya talinnya omwami oba ali bamumanyi simanyi oba babeera but oli omwami yali musufu nnyo naye nga abalala mangi nnyo ng'ayinza okujja ng'akisussa gwe ng'omuntu naye okuba nti nze nali mugezi saayagala kubanga saagala kwabula bantu manyi bwe naamuwa essimu ne mugiramu enamba ze yali aŋŋambye mukeberemu ezimukubirwa nzimuwe era ajja kuddayo amugambye nze nakikoze ofuusi si kirungi siteekayo byange mu byabaagalana so webityo we byali ne twawukana but bwe twamalira okwawukana nga nina ka saving kange kali ke mbagambye nti akantu ko ne bwe kaba katono katyanga kako osobola okutandika tetutya kutandika entandikwa yesiteba nyangu naye nga omala n'opiikinga ate abantu bwe bakumanya naki kyoyagala abakazi tumanye kiki twagala nti oyagala kukola ki kubanga olaawe walikoze mistake yawe nandikoze mistake ate n'okuba nti n'obwonoonyi ze naturally siri mwonoonyi so ekyo kyanyamba nnyo because nalina nekyenjaga nalina goals zange yes ngamba kino kati ngamanya nti tunaava wano tunadda wano bwe naava wano nadda wano era bwekityo bwe kyali nze nagenda okuvaayo nga nina sente za ticket nga nina sente ezimpangisiza ekifo wenatandikira nga nina ne sente ezindeetera stock yes ate singa byali biseera let me say nti nkakati right now buba kati omuntu asobola okwesigana gamba Paula oba ogenda ndeetera kino na kino na kino n'omuguliza ekintu kyennyini nga naawe kyewandiyagadde okwetundira n'omuguliza ekyo kyennyini ekirungi n'okimuweereza naye n'akitunda n'afunamu naye nze eyo chance saagifuna kyenva ngikozesa right now nti omuntu yenna ali eyo ng'omanyi nti kinna kyenjagala njagala kutunda handbags njagala kutunda nsawo njagala kutunda jewelry ebintu bingi ebyokutunda tebigwayo wali agamba nti nze nja kutunda knickers ate okimanyi nti knickers zirimu sente mpitirivu fe abakazi bayira ebintu byaffe ebyabakazi fe abakazi tugula oba ki fe tugula because twagala kulabika bulungi anti wali musajja yagala kulaba mukazi alabika bubi so that's why tugula buli kaseera n'ogamba nti nze ngenda kuba ne handbag eno n'olaba endala naye ojagala n'olaba endala naye ojagala naye ogiguzeewa kyekikulu ogiguzeewa era oguze eki kuba si buli muntu nti alina ekintu ekyomulembe naye ng'ate abalina ebintu bangi n'abaagala okutunda ebyo bangi naye abamu tebamanyi wakutandikira abamu balina sente bazituuziza mu banka eziwola ne babaddiza amagoba nga g'oyinza n'okumala omwezi nga toggyeyo sente naye sente ezo zibawoza abantu eyazitutte agenda zizzaamu amagoba ago amagoba gani ga banka sigago understand sigago ga banka gwe zojja zijjayo nga ate nga togenda zijjayo nga waziteekayo because buli transaction gyokola bakusalako sente bakuyambye okuterekera
lwaki otereka ng'otosobola okusuubuza ekintu kyo n'ofunamu esente nawe ne weeyagala okitegeera njagala nze ommalirayo emboozi mukyala tonzijawa tonvuga sipiidi omukyala ono muvaako otya nkomye ku looya nga yeetega ajja tulaba eyo gyali agambe bannange ansuwinge mbitya kati no like I mean nga amalala mangi ate ennaku zino okwo kwetega kw'ennaku zino yes ate nga n'omukyala we tagenda basikeeki yagamba nga nze oyo nayandeke kuba lumu nabeera fosto omugamba nti naye omwami wo bambi alabika alina byatategeera bulungi because oli yali bosi wange nga nange muwa ekitiibwa ate nga naye nga nsinga obukulu naye alika alina byatategeera bulungi nagamba oyo mugambe tantawaanya ekyandaga nti ki omukyala ono yali amanyi omwami we nti abantu babeera nabo ayagala nnyo bapiikinga mu information because bwe namugamba ekyo yagamba oyo mugambe tantawaanya ng'alinga ategedde wabimubuulira nga bosi w'omusajja akubuulidde n'obibuulira madamu nagezaako okusirika because kyatwala ebbanga nga emyezi 6 mwaka njagala kumanya ani amukubira ayogera nani ajjawo saawa mmeka ku dduuka kale bw'osanga omuwala omusiro w'ennaku zino amurekodinga ebiseera ebyo sayina magezi ndowooza yeesa ku recording akukola naye by then sayina magezi ga recording n'obusimu ndowooza kasimu ke nayina nga tekasobola ku recording but namugamba naye omwami walayika alina byatategeera bulungi so simanyi oba onookola otya nagamba oyo mugambe tantawaanya ate alekere n'okujja mu bizinensi yange teyawuliranga omusajja amuswaza mu maaso g'omukozi yali amumanyiira okumanya amumanyiira bw'ogenda ku Gazaland bosi wange alina edduuka eddala lya beauty staff ku Gazaland ng'aleeta ebintu nails biki bamumanyi abantu naye nawo nga omuwala akolamu era nga naye amugamba era nga naye akugamba naye omanyi anko simwogera yaze wano ngamba bwati ne bwati naye ng'ayagala kumanya ani akwana mukazi we namugamba nange nkimanyi nagamba naye nze anjanjera namugamba nagamba oyo muleke oyo bwatyo tebinkwatako so webityo we byali era bambi yafa mukyala we yafa obunyogovu bwamuyitamu yava Echina nagenda e Thailand yakyusa weather pressure y'emirimu gino ndoza abantu mulaba nti omuntu oba opakuka n'ensodde eno ddeeri yava Echina nga waliyo winter n'ateesabika bulungi ate n'akyusa weather nagenda mu weather ebuguma ennyo era bamusanga mu room yagenda omutwala mu ddwaliro ne bagamba afudde ne bayita omwami we kitalo n'agenda n'amunona n'aziikibwa so from wava otya ewa boosi wo okujja okutandika ekintu ekikyo nga gwe Paula bwe navaawo n'obusente bwe nayina kuba nali manyi ngenda kukola sente ze nayina ne ngenda nenfuna visa gye nasooka okufuna ye Thailand kubanga ebintu bye twali tutunda byali bye Thailand ng'era gyasuubula ne ngenda kubanga bintu byonna nze nali mbirunning ebya business nga manyi ba supplier nga manyi obutale abamanyi nali situukangayo naye nga buli kimu nkirina ku ngalo zange kuno era tekyambeerera kikalubu so kiba kikalubumu okugenda mu nsi gy'otamanyi tomanyi lulimi tomanyi otandikira naye olwokuba gwe wawulira buwulizi okitegeera wawulira buwulizi awo because nzijukira first flight yange bwe nali ngenda natuula n'omwami oyo mu Cameroon yali akolera American Embassy twesanga mu transit abaana ab'obuwala toseka naye Emboozi yes naye ndowooza nga bw'onoobeera Adija nga bakuletedde omwalo ow'ewaka ng'avudde mu kyalo nga g'oli w'e Kampala
bw'omulaba bw'oti ne bw'aba yeepanka atya you can tell nti oyo wa mukyalo ne baba bakuleetedde wa kibuga you can tell nti ono wa kibuga tutuuka tulinnya ennyonyi paka mu transit etwongerayo gye tugenda omwami ono nga ntunuulira. It was my first flight sitambulangako so ye yali abatambula ennyo baba ne mileage ezo zibawa waliwo gye bayita lounge yaba VIP mwe bagenda bw'oba otuuka n'onaaba n'owummula paka flight yekola ki ekwongerayo kati ffe batuleeta batuyiwa tulinde flight ekola ki etwongerayo. Omwami nga ndaba nga ntunuulira talina kyangamba bambi simanyi nti andaba bino byonna abingamba luvannyuma. Omwami yali mu kimuluna Uganda si Munnayuganda si muzungu muddugavu mu Cameroon naye akolera American Embassy. Kati bwe yandaba kati nayagala nnyo okubuuza nze njagala nnyo okubuuza bwe ntuuka we simanyi kati nga bwe mumanyi ab'ekisawa di gy'otambudde tulina zone naga nti abalinnya ennyonyi gundi ku ssaawa gundi mugenda kuyita mu zone gundi ebisaawa ebimu binene nnyo in that ogenda mu zone ennene empanvu ennyo gy'ogenda okunoonyamu ki ennyonyi ekwongerayo ku gate kwolaga ba clients bakwetaaga mukyala munange omwana w'obulenzi nga ndaba ntagala nzire eno nzire mbuuzo no mbuuzo oli munange ngenda Thailand obulenzi oyo nga mbuuzi kati bambi yabeera first okujja okumbuuza omanyi nga bw'ono olaba omuntu nga yeetalaatala abuuze n'abuuza eri abuuza kino abuuza kiri noyagala nobeera concerned nga yeetalaatala abuuzaki nze yeetalaatala bw'oba obuuza wali weetalaatala obuuza ki nina tiketi yange nina passport yange get pass yange njirina kati mbuuza buli ambadde uniform ya airline eyo gye nali ntambuliddeko nga mubuuza this is my ticket saawa mmeka ze tugenda okuva wano nga bangamba tuula wansi kakkana ojja kola ki tunaatera okuva wano tuula wansi kakkana kati bwandaba najja nambuuza hello how are you kwanza I'm okay nangamba you don't look fine what is it namugamba okay I'm going to Thailand omanyi nga ne confidence teriwo bulungi self esteem togirina bulungi yes I am going to Thailand naye I've never been there nayagala mubuulira amazima I've never been there so simanyi ennyonyi egenda budde ki abaali batambuddeko omulaba obudde obubeera ku gate passes ezo olumu obudde buno butuconfuse nga bututawaanya oyinza okulowooza obudde bw'oliko nga tesi bwe budde you know ne mindset eno ekyuka nti olabanga oba abadde yebase oba abadde azuukuse kwegamba tebitegeereka gye tulaga eyo ogimanyi bulungi nnyo bwekukyusa mind kati nga ngamba omanyi ngenda Manila okuva e Thailand okutuuka e Manila ndoze kinene nnyo waliwo eddakiika nga 2:25 ekinene nnyo at most dakiika 3 nga ngamba naye nali mbaddeko baali bamusindiseko yakolerako e Thailand nga ngamba oyina sente the Thailand konze sizirina nangamba oyina dollars konze yes nangamba nakava e Thailand nina mu sente mu wallet yange zawa eze Thailand nangamba tekyoba tokola tokyusiza sente kuki omwami ono yali atambulidde mu business class abaana ab'obuwala yansabira ngende ntuule naye mu business class yansabira okusabira atya nkujjira ne bagaana kubanga wali tosasudde tiketi era bwe bamugamba no sir she cannot please we are very sorry omanyi wa hostesses obeegonza ate nga bakitegeeza no we cannot do that please we are very sorry Mr. so and so yes nangamba you know what
ku ntebe kwe ndali ntudde tuli ene waffe mu Kayoola ye basobola okusala eddiiro yasala eddiiro nava gye yali avudde nadde mabega n'asaba omuntu gwe nali ntudde naye namuga agenda otuula eri mu kifo kya nedda abaami bano be nali ntudde nabo baali ba Thailand usually ennyonyi ezo ezidde mu nsi ezo abantu abasinga baba bannannyini nsi ezo you understand so kati abaami ku nnyonyi abaali basingako abaddugavu twaliko naye nga abasinga bonna bathaayi baali batambulidde mu group y'abantu nga bana ennyonyi tejjudde nnyo n'amusaba nti osobola okutuula wali ne banno ne munyumya bulungi n'entuulako wano banangenze bino mbyogedde kakati nenzikiriza bwe nakkiriza because nali mwetagako knowledge gy'alina first of all simanyi gyendaga ekyokubiri nfunye omuntu akola ki amanyiyo yadde si gyakola ki si gyalaga naŋŋamba nti kankubuulire bulungi era n'atula wendi nanyumiza olugendo lwali lulungi nnyo twanyumira olugendo lwaffe nanyumiza ne munyumiza byemmanyi byatamanyi byonna kati nampa sente actually sente zeyampa bozi balira muzire kazalinga $50 zeyaŋŋamba okutandikirako naye ebyo byonna abiŋŋamba jansindika jjukira oliyize corporate yali akola American Embassy eye Thailand kati adira nga bw'onoosanga omuntu tugeze ku nnyonyi ng'ajja Uganda ekitegeera nga naye omuntu ono gw'olagirira olina mulagirira gy'alina okugenda oba okusula oba okutandikira ajja kusuubula Uganda alina kusula lemise kale katugambe market area yaffe wano nti Nakivubo area naye olw'okuba gwe toli musuubuzi tobimanyi n'omulagirira nti genda Kololo gy'oba osula ekololo ng'onasulayo otya no like tamanyi naye ayagala okunnyamba yes awulire Thailand basuubulayo abantu abagendayo bakola ki kati bayina restaurant gye balyangamu emmere y'ekiddugavu omukyalo oyo yali mu Nigeria naye nga ayina aliisa abaddugavu bagendangayo okulya emmere so naŋŋamba nti genda mu kifo bwe kiti waliyo restaurant gye twalyangamu emmere omukyalo ono yafumbirwa omusajja mutaayi okitegeera dija yafumbirwa mutaayi gendayo ajja kulagirira gye basuubula so bwentyo bwentambula era neŋŋenda nga bwe mbagamba nti bw'olwalandinga papa era yaŋŋamba ekintu kimu tokyusiza sente ku kisaawe saakyusa sente ku kisaawe nayambibwa nti sente yampa sente eza change ez'okukozesa transport naye kwandibadde kusula nalifunye ka hotel akalenga kamitwalo banga kali 8 9 10 nambulya bwe nninnya yampandiikira nangamba baasi zibaawo balage baasi bweti ngenda mu kifo bwekiti bajja kugamba baasi muolinnya era bwe nakola baasi n'entwala gye nagenda nenvaamu Thailand waliyo obutukutuku bungi obw'abalambuzi nenfuna katukutuku ne kannyongera mu kifo gye nali nkola ki era bwe natuukayo omukyala ne mubuulira omuntu ansindise kuba yaŋŋamba ne mukuba ekifaananyi nangamba bw'otuuka kimulage tinze nkugambye okole ki ne ŋŋendayo bwe natuukayo omukyala ne nkimulaga naŋŋamba okay kankubire omwami wange omwami we yayina ddigi olaba olugendo luno lwentambudde nti nandinze ninye baasi ndoza baasi nagimalamu eddakiika eziwera dakiika nga 2 nenva mu ku baasi nenyinya tukutuku nenyongerawa omukyala wabeera kati nkooye nina obuntutuntu bwange buno bwenzize nabo kati omukyala ono yaŋŋamba bambi tomala budde wano eno wooli wala kampita omwami wange akole ki akukime akuntwalire gwe musuubula naye nga abantu b'oli muto bamanyi naye ng'otambulira ku Katonda ntambulira ku Katonda ntambulira ku mazima n'omutima gwange ntambula ndi wegamba omanyi omuntu bw'obeera w'amazima n'omutima gwo there is a way ebintu gye bikuwanguyira fears oziteeka emabega sigamba abaana bawala kwesiga buli muntu gwe batamanyi but ne instincts zo zikuyamba there is that thing you feel nekigaa nti wano ndi wagumu ate n'omwami ono yampa obugumu naŋŋamba nti
ensi gy'ogenzeemu teweeraliikirira ebintu byonna bijja kuba bulungi buli wamu waliwo cameras oba ofunye obuzibu yanguyira poliisi mangu ejja kuyamba nemugamba okay era bwe natuuka omukyala nakubira omwami we omwami najja omusaayi yajja mbuuza ali atya yajjira ku kunama ogimanyi omwami yapakinga kunama omukyala n'amuyitiramu this is my sister omanyi bwe tutambula mu nsi ezo zetutambula buli muddugavu muganda wo mwabali abatakimanyi abeesosola ono munyankulire ono mudugwala ono muganda kwakwakwa gye tugenda yonna buli muddugavu muganda wo omwami omutaayi najja nanteeka ku ddigi nanvuga naye nga ddigi eri bannaayi era nga bwoli azikunama ozimanyi tagituulangako nagituulako nenvuga ndowooza eddakiika ngaaka okunkomyawo luba luwanvu olugendo lwali luwanvu naye nga ndi mugumu ate nga ndi musanyufu omwami yantwalira ddala ku hotel kwe nalina okusula mu area n'agindaga teyanzijjako wadde 10 wadde 10 kya ssente teyakinzijjako nangamba olaba hoteli yo nantwalayo era bwe yantwalayo bwoli bwe yabalaba passport hey Uganda okay Uganda we have many sisters here Uganda nebantwala bayindi bali awo bayindi bataayi boogera oluzungu olumenyefumenyefu ne bampa room lwali lwa Sunday nangamba kati wummula wepake enkya si kuntwala otandika okunoonya ekyakuleesa anti okugira okusuubula yes ani yali agenda okutuusa we basuubula insi nga wategeddewo mutambulira ku ndagiriro nedda nze nagenda kunoonya byenjagala ntya bifuna ntuuse mu nsi omukitundu we mwali mu nsi obusuubuzi bwali butandikira awo nga muli mu maduuka wakati kati afari adija nga bw'onoobeera ennabugabo omuntu nakutwala ku hotel yeetaaga okuddamu okwongerayo nti genda onoonyewo okusuubula ojja nakwetambuza wekka ekintu ekisooka kya byonna buli muntu oba otambula olina okuba nga oli mugezi wa esooka zino ensi tezoogera kinuma nnyo nti sasobola okufuna mu mukisa guyiga lusaayi kyokka ate nenjiga oluchina yes bw'owulira boogera batya olwo olugendo olulala nalwo tujja dwogerako yes kakati eri tuvuddeyo nkyakutidde oluchina nga luzibo baani abatusponsorize ye tusooke tugendeko mubulango tudde aba Paula Kids and More be batusponsorize tusangibwa ku Namaganda Plaza watwetaaze kuba ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga bannanga yagala ebintu by'abaana ebirungi mmanyi abamanyi mumanyi abamanyi edduuka lino mwalimanyi abamanyi momo afulumye abamanyi momo mumumanyi tutudde ku shop number L23 Namaganda wano wogenda okusanga engoye z'abaana abato okuviira ddala ku bridal abaagala birthday parties waliyo n'abantu abagagga ng'omwana we yo okuva Monday paka Monday aba smart lye lino lyedduuka woolina okubisanga obugatto bw'abaana sanzeewo essaawa ate nga we nagula n'akagato kange nalimu ku idi akasilva ke mwalaba kamasamasa nalaba nga abantu mu comment section nga babuuza alija akagato kajewa alija akagato kajewa akajja wano bambi temutya kumbuuza buli ayalina kyabuuza genda mu comment section liking my page Paula Kids and More Facebook TikTok Paula Kids and More Instagram Paula Kids and More oba oyinza okunkubira ku simu yange WhatsApp usually nyanguyira nnyo yes mbadde nsaba mukozese Airtel
gitusomeremu olumu giwandiikawo abantu era ne bajja gyendi omukyala tasomye ennamba ennamba yange eri 0701 63 6618 munaye nga nsanga bannayuganda balala bannayuganda abo mulimu oyo ne bwe mwogera Haji Senyonga waliwo mwami Kaweesa bali bemmanga batika containers na biki nentikka nabyo obusuubuzi ne bunyangwira so from then ne bingendera bulungi naye nakugambye naleka nfunye edduuka ku Katumwa waliwo ekizimba kinasookerako bakiyita Katumwa tebakiyita Katumwa lwakuba nti Katumwa Sports Center yatwaya overtaking ekizimbe erinnya ne bakituuma Katumwa yes we nali nfunyawo edduuka era we nakolera actually kwe kuva eyo nenzija side zeno naye nga ndooza lwe lugendo olwo naye nga kalike nkugambye nti sente nazikomyawo nali manyi simanyi kyakukola naye nasuubulako bye nasuubula panga edduuka nali ndese ndipangisiza nengenda none ebintu wasuubuza ki ate nga sente zewatwala okusuubula wazizza si zonna nti nazizza yes nasuubuzaako ezimu ndooza nakomyawo dola nga 1500 yes akomyawo nnyingi nnyo nakomyawo dola nga 1500 so awo we natandikira nentandikirawo kati mba ndi Thailand ne meeting omwami mukyala Munakenya omukyala Omunakenya oyo yanjagaza obusuubuzi bino byembagamba ye yabiŋŋamba kati nno ye ng'akola atya ng'ayambaza ba corporates ng'ayambaza ba civil servants ng'ayinza okugamba eno nga ayina bwasiba luggages ze nagamba eno nina judge gwembitwalira bino birina gundi gwentwalira abantu banene yes honorable gundi minister gundi abantu abamaanyi nga bamwesiga yamugamba n'abaweereza kino kijja kukolerawo n'oluyambala bwoti ojja kwamba abamu batukogenda ne mu parliament nga tebamanyi kwambala nenga tebamanyi kwambala tebalina sente tebamanyi kwambala lwakuba tebalina kwambala tebamanyi wakukigula tebamanyi wakubategeerera okitegeera bantu bangi baagala ebintu nze nkubira bukubizi mpereza ka message onsabe twogere tujja kwogera kyonna kyoyagala oba oli mukazi wa loopu mwagala nnyo andabikira bulungi bannange mwami Senyonyi honorable Senyonyi mukyala wo mwagala nnyo bannange omuntu yenna ali eyo ng'olina kyoyagala bambi just contact me bambi hala me twogere business buli olina kyoyagala kyonna so mikwano ne tutandikirawo obusuubuzi nenvaawo omukyalo ono yali asuubula ng'ateekamu n'ensawo mba client be ze bamutuma kyava ngamba nti naye ensawo teziva wano yes gye ziri but teziva usually tebatera zyo zikolera Thailand buli kintu ekirungi bannaye abantu tebabalimba Hadija China ye nnamba emu oyogedde ensonga ye nnamba emu buli kirungi waliyo ebirungi gwe buli kyoyagala sente zo zezigamba nti komawo zikweyimirira abantu abafa bakwata iPhones si mu bubi tewaba kulimba oyogedde amazima nti iPhone bagikolera wa iPhone is made in China but assembled where joyagala waliwo ezassembling bwe Vietnam waliwo ezassembling bwe Dubai waliwo ezassembling bwe US okitegeera nti eno US version biki but zikolebwa wa China osobola okufuna buli kintu kye wali olowoozezaako buli kirungi kye wali olowoozezaako nze I have friends mbagulira empale za Victoria's Secrets naye nga nziguzeewa nzigula China bali abantu tebalina factories bemuwaana factories zonna ziriwa ziri China nze I can source nemanya where to get things where to get good things nice things muve ku bino bye oli nayambala kwalakola ebintu ebirungi era muntu yenna alina ng'oli eyo oyagala kukyusa wardrobe yo oyagala kukyusa nyumba yo furniture omukoya alimu mpereza buweereza kyoyagala nja genda mu katale ka furniture
nkulage fani kyaliyo bali abasajja bakola ebintu adije curtains banange tujja genda abatunda curtains bolo gye bayita hangzu yeva material za curtains hangzu waliwo gwanzu omanyi China munene and abasuubuzi abasinga balowooza buli kintu kyonna kiva gwanju kiri gwanju abachina bano ebintu bya balina bye babitwistinga nti gwe bwokiraba bogerera mutons bintu bingi bifaanagana naye twawo yes kati ekibuga abantu bwe tusinga okuŋŋaanira abantu bwe tusingira okuttira ssente bayitawo gwanju naye ng'ate n'ali eggwanju sigambye nti gwanju temuli factories mweziri naye kati nga bw'onoogamba nti atunda curtain bwe yagenze China ng'agambye agenda kusuubula China yagudde gwanju n'agenda okugula curtains n'atuuka ku omuntu atunda curtains naye nga third party okitegeera tajja kubanga nze aziguze ku muntu azikolera ddala naye ate noono gw'onoozigulako ku mukono bagwakubira bagwakusatu tajja kuga nti sizize kyova olaba otuuka wali n'akugamba mpa order yo factory yange ekole agenda kujjako ssente agende mu factory atekeyo order ye bamukolere akulyeko ssente bitwala bbanga ki mu factory kisinziira for example the list kisinziira ne orders eziriyo ate bifa abachina balina ekintu nga abagula ebitono tebatu valuinga kaŋŋambe naye right now actually kyekyanforcinga n'okuyiga oluchina waliyigira bbanga oluchina ekyamazima teruggwayo nga bw'owulira nti olulimi olulala lwonna n'oluganda nti nawe waliwo ebigambo by'oluganda by'otamanyi munnange mulimu nti tokimanyi okasa waliwo ebigambo byonna obimanyi kati n'oluchina lungi oluchina mbawe kyakulabirako ki oluchina lulina ebigambo bingi kyova olaba abantu bebaba boogera balaba nga ebigambo bifaanagana nga bonoga kinkinkinki nedda so waliwo kati kambe nga bonagamba ki biyinza kuba nga bifaana byonna biwulira nga birimu ki naye tones wazzi kusomero twagamba batya jumping jumped yes yes okay kati ate bo mu bachina kati byo tebigenda wala nti jumping jumped it either has to be jumped or jumped you either jumping right now or the past you jumped present and the past exactly kubanga ye future tense kale eyinza okubaayo inewe naye nga future present future ne past yes kati balina future tense balina past na present past yes mu bigatta wamu ekitegeeza ekikolwa ekyo kiba kyabaddewo nga wajja you jumped nga kiyiseeko bwe kiba kiyiseeko buli kintu ekiyiseeko kibala kila heila okitegeera kila okulya walidde wanywedde okitegeera so buli lwowulya sente ezinga eriko la eyo tense eba gundi past tense babuuza batya mu China okubuuza kwa njawulo naye okubuuza kuno kwokwe nsangeko omuchina mubuuze atye okumubuuza kati buli lwowuliranga ekintu kyonna nga kiriko it's a question mark not kati ate kati nga bwe nakugambye nti boogerera mu tones kati ate gwe kati olwo ogitutte wala ya Uganda gyeri byonna bigambo waliyo
byonna obiwulira nga bigambo bye bimu. Yes. Kati ni hauma kyekiringa okugamba are you okay? Like nga wonogamba hi like a hi thing. Omusajja omukyayina yakukwana ku. Omusajja omukyayina. Bannange. No nali nkyagala nalwagala bwagazi. Wasomesaako ku China Bannayuganda mpulira China emirimu gye bakola basomesa Luzungu. Sijja kulimba silusomesangako. Naye nze nayagala bwagazi duyiga. Nakati nkyaluyiga. Ndakati nkyaliga because ebyokuyiga bingi. Ogende Dubai no Oluwarabu. Exactly. And bambi abakadama bamu kye bansanyusiza nti abamu bayizeeko ku lulimi olulala. Bannange ekyo kya bbeeyi, bannange ekyo kirungi. Omuntu yenna wandibadde awo nga at least oyina ennimi 3 z'omanyi mu mutwe gwo. Si kibi kintu kirungi, naye ate n'oluganye luba luganye luleke. Tokisussa nnyo. Luleke lugende, lw'otusobodde nti lunaakuyamba. Nze ekyanjagazi China nti nali mmanyi. Nga bwe nkugambidde okuva edda nga njiye kiddako. Obwongo nga bwese. Yes. So nabeera nga njagala kumanya ki ekiddako bawogera batya lwaki nga nze ndabira ddala nsobola. Ndusobola. Ku HK Media yenze Hadija Kigozi tukyagendera ddala maaso tuli wano ku Paula Kids and More tuli ne kabebe kange kano. Atunyonyolako ku ngeri y'okusuubula abasuubuzi bakikola batya. Obadde okyatunyonyola nti omuntu bw'atuuka e China atandikirawa kati for example for starters omuntu tamanyi kati awo nyingiriddemu okitegeera nkuyambeko gwali eyo ng'oyagala kusuubula kiki oyagala okutandika nakyo funa mutwe gwo muno munda nti njagala kutunda ki njagala kutunda nsawo ensawo ze njagala kutunda wallet njagala kutunda backpacker njagala kutunda nsawo z'abakyala njagala kutunda suitcase njagala kutunda ki munaye ebintu byagunda Adija nkuweereza bifaananyi nenkukakasa because ekiriwo abantu bano si beesigwa nnyo abantu bangi bananjulira ebiseera bya covid abantu bafiirwa nnyo ssente ng'agenda n'anoonya ekintu waliwo omukutu baguyita Alibaba n'akigula kati oli n'amugamba mpeereza ssente okitegeera oli n'amuweereza ssente bw'amala omuweereza ssente n'amublocking nga ne ku Alibaba nga taguzeeko anti omala ogenda n'ogyayo ebintu n'okola order biki by'oyagala anti oli kyakuwa ebintu nga tonnasasula onfuna ajja kugamba nsasula onoomuweereza n'ekkago gy'oyagala okuteekamu ebintu taddamu mulabako kubanga aba already ebintu abifunye already abafanze ofuna ssente oshegera kati omusuubuzi yatali mwesigwa oba aweereza ssente yatali mwesigwa gwaziwadde yatali mwesigwa si mwesigwa kati nga gwe basindikidde ssente yatali mwesigwa kati ku Alibaba yabeera ate yagize yakoze order akola order n'akuweereza tracking y'ebintu tannaba nagikuweereza because tagikuweereza nga tonnamuwa ssente so mu process awo akugambye ebintu byo bye bino na bino n'omwala omuweereza ssente n'akublocking nga talina kyakwagaza oba bw'aba akuyambye n'akuweereza ebintu nga bye wamusaba si byakuwadde ekyo wali okiwuliddeko bantu bangi baguze ebintu agenda okutuuka n'okusumulanga miziina What? Yes. Tozijukiza biseera byandibota byamu owino nga ogulanganamu n'embibota naye emiziina gyolina nakyo oyinza kukozesa waliwo omukwano gwange omwali eyo nabugabo yaŋŋamba nze ebimu simanyi nawe naabitundira nayita n'ababiiriba baabula gye babitunda nga bibi bizibu abitaddemu ssente ezaziweereza abitaddemu ssente za shipping abisasulidde omusolo
bituuse wano nga mizina ng'asasulidde emiziina nga temuli kintu kyayinza kukozi. So ebyo byonna byonna byewala nze wendi gwe bw'oba olina kyoyagala kyonna mpeereza WhatsApp oŋŋambe njagala kino na kino njagala genda mu katale ka ddiko njagala genda mu katale ka masefuliya njagala genda mu katale ka masowaani njagala yonna gy'oyagala ogenda omukoleko omutuni nja mutuninga edduuka balirabye edduuka ddene ebintu byo bijja bisanga wano buli kimu kyoyagala nga bw'okintumye era nja kikuleetera. Paula Kids and More. Leero tuli ku Namaganda Plaza shop number L23 nga wakayingira bwoti ekizimbe kya Namaganda ku mukono gwo ogutalya mmere edduuka eryokubiri weewo wennyini wekitudde olunaku olwaleero. Bannange mujje mutuwagire mujje mutulaga omukwano bannange go and like my TikTok page ebirungi byonna ogenda bisanga okwo. Abantu munaye batutisanga okusuubula Paula nga tutya bagamba mbu emisolo miyitirivu ate ekyo kiri kitya emisolo kyemanyi bigenda kutereera influence yani influence oyo by the way si buli muntu nti asasula influence sijja kulimba wane wange simulina waliwo ssente ze baweerako influence nti abantu nawulidde abantu abazza billion returns okitegeera bwe batyo bwe batandikirako okuwa influence sinnakitegeera nnyo but nja kukola research nja kudda nkiba nnyonnyole bulungi. Kale kati akwagadde olunaku olwaleero akusanga wa awatuufu? Anjagadde olwaleero bannange ndi ku Namaganda ndoza bagitegedde. Namaganda ye bw'oba ovudde waggulu ku kaboozi kirira buukire bwoti ogenda kulaba ekizimbe ekiwanvu kiriko akagamba bayinza obutakalaba bulungi naye kirina glasses za blue. Entrance esooka waliwo ne transformer. Yingira buyingizi ojja kulaba obwana like buliko buddole bw'abaana because duuka lyango enjagala nakyuse kamera gitunuzeeyo. Duuka lyango ye mu maaso waliwo dummy z'abaana oba oziraba oba otuuse. Yes. Kale waliyo ke tutakonyeeko mu episode yaffe y'olwaleero. Tutakonyeeko kaki? Because kyonsaba kyenkuwa. Njagala mpa omukisa abatulaba mu comment section babeereko n'ebibuuzo bye batubuuza bwe tubeera tutandikira omulundi oguddako. Buli ali eyo yenna nga alina ekibuuzo kyagala okubuuza kyonna kyoyagala okusuubula kyonna mu comment section bambi tubuuze. Nja kubeerawo next time mu comment section nga nsoma emu ku emu. Basista bange bakaaza ama bange mwenna abaliyo bambi mbaagala nnyo bambi mukola nnyo njagala bye mukola. Sente z'amanyi gammwago gavamu ekintu ekyomugaso naawe oyimirire ku makyokero oyimirire ogambe nti yes nali bwe nti ne kati ndi wano okitegeera. Sente zange nakola bweziti naye zaavaamu kitwali sente zitasobola kukola. Abantu abamu batya nti bannange nze nina million 5 zinaakola ki? Nedda totya ajja okimanyi essaawa zino nti abantu balina amasimu naye bakeera kwemolerako. Yogera ku nsonga eyo omuntu ng'essimu tagikozesa kiri constructive. Bannange muyina amasimu muteekamu ne sente mugule essimu ennungi n'ogula essimu n'ogibeerako okuva ku makya n'ogula data okuva ku makya naggwako n'oteekako omulala naggwako n'oteekako omulala naye nga tofunyemu yadde ekikumi. Olaba banno baffe wano tubalaga ekyokukola n'otulaba n'otunyumirwa lwe n'okwata vidiyo n'oddamu n'okwata essimu yo ne weebamba n'olaga amabeere ng'oli mu ssimu yo mazima enazadde amagoba. So this time around ne woba okolera kati okimanyi nti online akola talina bintu bali ogulidde online. Yes. Nina bye nali mbuzeko online bingi nnyo abantu babeera napostinga ebintu bye bulungi nnyo lina kugamba nti nkyagala kindete ate omuntu wamala okutrustinga nti obeera n'ebintu ebiri authentic abeera akutrustinze era buli kyoyagala. Nange kenyini adidi ojja kuŋŋamba nti ekintu ekyo nakirabye nkyagala nja kugamba adidi leero tekyatayireddemu bulungi kibuzeemu leero kino kireke tujja kutwala ekirala.
ombuuze let me say legging eri etya bwe naba nungi ejja kugamba nti nungi because omanyi ongula kuyinza nokuba totuukanga ku dduuka lyange tekikugaana kati nzala badija waliwo abakyala bajja wano okugulira abaana engoye za let me say confirmation omujiji ebyo bimujiji biki n'atawaana nanoonya engoye nakola tya agenda okutuuka no nga sayizi ziweddewo naye nga teteyantawonyera kutawaana naye andi mpeereza buweereza message nampeereza ekifaananyi ky'omwana njagala kino naye nkimusanza waali nina owa boda wange ali awo munnanga abannayuganda abamu baba baagala bakwateko kyupola atupalagirira ne ku location batuuke ekyokukwatako si nsonga nze njekiwa owa boda akikuleeterewooye n'omwana omulete mwambale bw'amala okwambala osasule akomewo abamu babbi tetukyerabira ekintu ekyo nina bakwano bange babatomezza nnyo babayingiza mu bikomera nga bw'okutula bw'ova mu kiri ekikomera odda mu kirala n'ofulumira mu kirala n'obulawo owa boda wange musirikale alina n'emmundu ajja kugoberera woolaga nedda munnange batulumizza waliwo omuntu yakola oda oba ya mitwalo nga 5 ebintu ne babidelivaringa owa boda nabeera ku geti ng'alinze nga yayiseemu dda nga namukazi oba abeera musajja nayambala ng'omukazi naye nga kyonna mwe kiri nze mbaagala nnyo era nja beesiga nja baba bye mwagala bijja batuukako bannange ali eyo wegala flower girl bannange emikolo gizzeemu ebisibo biwedde emikolo gizzeemu baflower girl webali wano abalungi ennyo obugoye obulungi ennyo engoye za birthday ennungi ennyo buli mwana wo gwoba oyagala standing out ku mukolo bambi just come here mujje mutuwagire mutuzeemu amaanyi njagala tukomewo olula tubagambe ye bannange kyekyo kyadijja kyewakola shika yes tujja kudda kale abalungi abatulaba ndi ku Namaganda Plaza